Tulaba naawe atuwuliriza oli ku CBS FM nange George William Tamale enkya ya leero lunaku lwakuna nga tuli mu kibuga ekikulu Kampala wakati okulaga embeera nga bweri oluvannyuma lw'okubaawo ensonga entonotono ezayogeddwa poliisi nti omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ku kisaawe Entebbe era nga abawagizi b'ekibiina kino nkuyanja babadde beetegeka babadde bulindalo okumala ennaku eziwera ng'era balangirira nga bayita ku mikutu gino nga bagamba nti bagenda ku kisaawe Entebbe okuba nti bamwaniriza mu bitiibwa ebimugwanidde n'okumwebaza oba oliawo engeri gyakottemu ekibiina kino. Naye nga poliisi nayo yavuddeyo wamu ne minisita avunaanyizibwa ku yo ayitibwa General Kainda Otafire n'agamba nti kino kiyinza okuba nga ye ng'omuntu abakkiriza naye poliisi eyinza obutabakkiriza olw'ensonga ez'enjawulo ze yawadde. Wabula mu ngeri y'emu omuwandiisi w'ekibiina kino mu nsonyoko ssaabawandiisi w'ekibiina kino ayitibwa David Louis Lubongoya naye yavuddeyo ku ngeri y'emu n'agamba nti kino tekisoboka kubanga ye amateeka agamanyi tewali nsonga lwaki bano baba bagaanibwa okuba nga baaniriza omuntu gwe baagala kubanga tewaliwo tteeka ligaana muntu yenna kukima munne ku airport kubanga airport eno ya buli muntu, it is a public place. Ate era bw'oba ogenda okukima munno tewaliwo olukusa lw'osaba kubanga kintu kya bwebange, eddembe lya bwebange, omuntu yenna kino akisobola okukikola essaawa yonna gy'aba ayagalidde. Era mu nsonga y'emu n'omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino oyo nga yayitibwa Waiswa Mufumbiro naye ensonga eno yagikkaatirizzaako n'agamba nti naye kennyini abadde yakava mitala w'amayanja era abooluganda abakona ab'emikwano bamukimye ku kisaawe Entebbe era nga tebamaze kusaba lukusa. Ensonga y'emu talaba lwaki ate abagenda okukima pulezidenti w'ekibiina kye bo basooka kumala kusaba lukusa nti poliisi etegeezebwako obutegeezebwa era yo omulimu gwayo kwe kugaba direction nti mudde eno mudde wali wakati n'okugiwa obukuumi obuba bugwanidde. Wakati n'okugiwa obukuumi obuba bugwanidde mu nsonga eyo. So wetwogerera abamu ku bantu abakola mu kibuga ekikulu Kampala abakikeeramu babadde n'obwerende, abamu nga batya nga balowooza oba oliawo ekibuga kinaaba kisaziddwako, naye ekyomukisa omulungi wetutuukiddewo ng'ekibuga abantu bakola gyabwe, buli omu atambula okuva wano nawali ayingire ekibuga asobole okufuna ekikumi nga wetwogerera wiiki yakusatu oba oliawo abaana bali mu masomero, abamu badde abalala ba bisulo abalowooza nti baba bazze okukima school fees. Naye agamu ge tufunye mu bitundu ebyenjawulo kigambiddwa nti no ku Bombo Road yo ab'ebyokwerinda bo babadde bayiiriddwa mu bungi, era nga abamu batandise n'okutya okuyita mu makubo gano. Nakugambye nti bo ab'ekibiina ekya National Unity Platform nabo bagamba nti kagwake ketonye nabo bateekwa buteekwa okukima omwagalwa waabwe, omwagala w'abangi eyalondebwa bo gwe bagamba nti eyalondebwa bwa pulezidenti. N'olwekyo bateekwa okumulaga essanyu oluvannyuma lw'akabanga ng'abadde tali mu ggwanga Uganda. N'olwekyo bw'aba akomyewo nga mulamu nga yeetambuza bulungi, ng'assa bulungi, nga yeenywesa, balina okwebaza Katonda wakati n'okumulaga essanyu abamwaniriza ku kisaawe Entebbe nga bwe guzze guba ku bantu ab'enjawulo, okuli abayisiraamu abagenda e Makka n'e Madiina, okuli abantu ab'emipiira, ab'ebyemizannyo ab'enjawulo, abaddusi, bonna nga bwe bakimibwa ku kisaawe. Nabo bagamba nti ono y'omu ku bantu ab'amaanyi abannaggwano abasukkulumu abateekeddwa okuba nga bakimibwa mu ngeri
etali ya bulijjo, ngeri etali ya bulijjo. So ekibuga Kampala nkugambye nti bwe kitunula ekibuga Kampala bwe kitunula, abantu bo basobodde okukiyingira wadde nga bajja kimpowooze olw'ensonga nti obudde bubadde bwakakya, tewali buzibu bwonna buli mu kibuga Kampala, newankubadde nga oba oli awo ku luguudo lw'Entebbe tetunnaba kutuukayo bulungi, naye abamu ku ttiimu zaffe banaaba batuuse mu kifo kino luguudo lw'Entebbe luno, nabo bajja kuba batwongera okutuwa ebisingako awo. Mbadde George William Tamale wano mu kibuga ekikulu Kampala, nga nkulaga ekibuga bwe kikedde okutunula, ekibuga bwe kikedde okubeera n'abantu engeri gye bakedde okukiyingiramu, naye nga oludda luli olw'Entebbe kigambibwa nti essaawa 4 wakati w'essaawa 4 n'eziddako awo, Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okuba nga ajja kuba ayingira mu ggwanga Uganda, era nga n'abawagizi oba bannakibiina abakukuutivu beesomye okuva Ebule n'Ebweya okuli n'ab'e Masaka City nga bakulemberwa mmeeya waabwe, nabo bagamba nti ekibuga bateekwa okukiyingira okusobola okwaniriza omwagalwa waabwe, newankubadde nga ne poliisi nayo nga eyita mu mwogezi waayo Onyango Patrick yagambye nti kino tetugenda kikkiriza. Ba RCC b'ekibuga Kampala abo bakubye olukiiko lwa bannamawulire nga bagamba nti muyinza okutaataaganya eddembe ly'abalala, muyinza okulinnyirira ebyobusuubuzi by'abalala, n'olw'ensonga eyo kino kye mubadde mutegese oba oli awo mukiwe olunaku olulala oba ebbanga eddala oba sinakindi mumulinde mu makaage Emagere oba ku kitebe Kamotya. So yensonga ebadde awo, newankubadde nga nabo bagamba nti kino tekisoboka, lino ddembe lyaffe tuteekwa okukima pulezidenti waffe, omwagalwa waffe. So ensonga bwetyo okutwaliza wamu, naye tusaba mutukkirize tubatibulire wano, ate tujja kuba twongera okubawa biki ebiddirira nga bwe tunaaba tubirabye era butereevu bwe tujja okuba nga tubibawa. Mbadde George William Tamale ku lwa CBS FM wano mu kibuga ekikulu Kampala.